na abeetabe naffe mu kamitingi eno nga buli muntu asinziira awo waali. Twagala okubaaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atutambuzza mu kamitingi eno era n'atuusa ne Kulunaku luno mu ngeri eno nga tugenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebikwata ku nja kugenda. Njagala kwebaza olw'abatukulembeddemu mu kuyigiriza era njagala kwebaza n'abaweereza abakyala aba Kampala Zone olw'obuweereza okuyita mu kuyimba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akawungeezi kano tugenda kugenda mu maaso n'ekyokuyiga ekikwatagana obutereevu n'ekiragiro ekikulu ekya Mukama waffe era nga bwe kitusomeddwa era nga bwe twakiyizeeko nga Mukama waffe yennyini ayise abayigirizwa n'asooka kwogera nabo ebigambo ebibalaga nti ye agenda, era n'abalaga nti naye nga sinaba kugenda njagala kubategeeza mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. N'olw'ensonga eyo mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Bino abitegeeza abayigirizwa be atudde nabaawo. Twalabye embeera nga teyadde nyangu, naye katutandikirawo nnyini butereevu. Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Mu kitabu kya Zabbuli essula 62 olunyiriro lw'11 omuwandiisi wa Zabbuli yali yakiranga dda. Zabbuli 62 olunyiriri olw'11 agamba bw'ati: Katonda yayogera omulundi gumu, mpulidde bwe nti emirundi ebiri, nga Katonda yenna nnyini buyinza. Power belongs to God. Asindika abayigirizwa bano okufuluma okutalaaga ensi yonna yenna nnyini buki, yenna nnyini buyinza. Oyinza okulwawo okutegeera nti tolina buyinza bungi nnyo ggwe, tolina kyolina mu bulamu bwo kyoyinza nawe okukeera ku makya ne weeyagala nakyo, kubanga Zabbuli 24 etandika n'ekigambo nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'abo bonna bakola ki? Natandika okugenda nga neemanyamaanya ndaba ekyange kyensigazza, nagenda okulaba nga sisigazza, kuba nagenda okuzuula nga nange mwennyini ndi wa Mukama. Mu kitabo kya Bikola by'Abatume 17 naye njagala nsome olunyiriro lwa 28 ayogera ebigambo bino. Agamba nti kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo. Mwoyo njagala kubigatta naye ku bigambo bye nsoma mu kitabo kya Danyeri essula 5 olunyiriri olwa 23. Mu mulembe gwa Berusazza, Danyeri bwe yali ng'ayimiridde mu maaso ga Berusazza amugamba ebigambo bino. Katalekera olwa 22. Naawe omwana ayi Berusazza abigamba kabaka, tonna towaza mutima gwo newankubadde nga wamanya ebyo byonna, naye weegulumizizza eri Mukama w'eggulu ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go, naawe n'abaami bo n'abakyala bo
n'abazaana bo ne babinywesa omwenge, n'otendereza bakatonda aba ffeeza n'aba zaabu n'ab'ebikomo n'ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja, n'abatalaba n'abatawulira so n'abatategeera. Abantu basinza. Kino kyonna kika kya bakatonda, abatalaba abatategeera. Naye bw'abadde awuzaka ne katonda oyo alina omukka gwo mu nnyindo, omukka gwo mu mukono gwe, era nannyini makubo go gonna, n'otomuwa kitiibwa. Ekigambo kye njagadde okuggyayo, katonda oyo alina omukka gwo nga ye tagutadde mu kikopo, mu mukono gwe, nannyini makubo go gonna. Ekyo kyannafuya nnyo. Omuntu yenna ali ku nsi kuno asse omukka gwossa, katonda yagukutte mu ngalo ze bw'ati. Ate kinnewunyisa kye kino nti omukka gw'olina gwe gulinwa n'abakungu bonna, n'abakulu bonna, n'abagagga bonna. Omukka gwe gumu era gubavaamu nga bwe guva mu muntu omulala. Naye ate ekyannumira ddala lwe lunaku lwe yawandiika nti nga yo bwefa naawe bw'ofa, yali agamba nki eyo? Ng'ensolo bwefa, ng'emmese bwefa, ng'embwa bwefa, n'ogiraba ng'egudde eri, munnange naawe bw'ofa. Enjawulo bigambo, nti eno ebadde embwa, gwe n'obeera omuntu. Enjawulo bigambo. Ne tulaba abafu abagenze nga banyirira nnyo n'abatanyiriraako n'akamu, naye bonna tubagamba ebigambo bye bimu: ettaka mu ttaka, enfuufu mu nfuufu. N'olwekyo njagala kuyigiriza ki? Katonda nannyini buyinza eyasindika abayigirizwa bagende wonna, katonda ekika ekyo alina omukka, agende alina amakubo go gonna. Yeremiya 48 olunyiriri olw'ekkumi. Yeremiya 48 olunyiriri olw'ekkumi yagamba bw'ati: akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa. Akolimiddwa oyo aziyiza ekitala kye mu musaayi. Kye njagadde okuggyayo, kyo twayize, katonda tebamusunguwalira, katonda tebamwekalakasizaako, katonda tebamunyiigira. Era bw'obeeraawo ne weesunguusula ku katonda ne bakusanga ng'otudde awo n'ogamba nti katonda nyiizizza, bakusaasira busaasizi obutakutwala butabika. Katonda tebamunyiigira, tebamwekambuwalizaako, tulina kumusinza. Nayogera n'ekirala tebamukodowalira. Naye njagadde okukuleetera katonda ow'ekika kino bw'akutuma tebamutenguwa. Gwe olumutenguwa togendanga ku musawo okweraguuliriza kiki ekikutuuseeko. Agambye nti akolimiddwa omuntu yenna atenguwa katonda. Asobola okutambula kituufu naye ng'atambula n'ekiki n'ekikolimo. Bassebo ne bannyabo, katonda bw'akusindika naga nti genda okole kino, n'otokikola, tegeera kimu, oyenjeera na kiki. Ninawe nasoma mu Bayibuli, tujja kusoma wiiki ekyali mpanvu, nti ebigambo bino bya bwesige, bya mazima. Katonda bw'agamba nti omuntu bwe mutuma n'agaana abakolimiddwa, kiwedde. Lwali olwo nentambulako, twalina ensonga eyatutwala ebaamunaanika eyo. Nga tuli eyo nafuna ensonga eyaneetaagisa okupangisa kiroole. Loole kale si kiroole, loole.
naye bwe bandagirira omusajja alina loole mu kitundu oludda eyo ne ŋŋenda ne mmutuukako ne mubuulira ensonga entutte nanga nti okay sorry anti sisiibyeewo mbadde nagenze mu lubiri eyo Ssaabasajja yabadde yampise n'antuma okuleeta emmulize okuva e Bugerere. Kaakati nze nga munnamawulire kubanga nange omubuulizi ndi munnamawulire ne nva ku topiki eyantutte ne nkwata topiki endala ne mugamba nti Ssaabasajja ng'akuyita kugamba ki yabadde ayagala kuleeta mmulize nga kuki nikuloole yange ne mugamba ayishuwa ayinza okuyita gwe n'akutuma ndiye nembuuza ebitakwatagana nakuweza amafuta batezikuwadde nagamba yazimpa nenene bwatazimpa era oluŋŋamba nti genda ono nemmulinga ngwa wansi nkoze ngaokola ki nti nga nebaza nga webaza kulole yo nga n'amafuta gago ate novao nga gowebaziza nagamba nti ssebo bwe kiri kyenva mubuuza ekitaali mu bibuuzo byange biteeketeeke ne mugamba naye bwe mba sirina gagenda neŋŋaana nanga nti mwana wansiriera kati namulira edda nagandi mu mulembe gwa Kabaka gundi yatuma omuntu ku mmotoka yage namukolera omulimu gundi nagaana Ssaabasajja n'alagira ti emmotoka ye teddayo okutambulira ku ttaka lya Buganda koze ddamu mpulire Ssaabasajja yagamba emmotoka ye teddamu okutambulira ku ttaka lya Buganda. Mujjukira mu biseera ebyo nga Bwakabaka bulina amayinza bwabwo nnyo nnyo okusinga kaakati. Konza olwo omusajja n'akola nti ng'engeri yokka omusajja gy'asigazza emmotoka eyo kugivugira eyo mwakyoli naye ekibuuzo evaawo wano etya egende mwakyoli evaawo etya egende eyo bagivugireyo. Konze kyenkana yali agikolimidde nti kyekyo aba agiganye kati tolina kirala naye kirungi bakusasula tekiriko so naye ne baba tebakusasula tolina woogaanira era weebaza noga nti amiina weeyala wansi. Kiki ekikoze ekyo mu Buganda? Ekikoze ekyo kubanga tuli basanyufu kubanga Ssaabasajja tumuyita baffe tumuyita nannyini nsi tumuyita Kamala byonna ye byonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate kankutegeeze ne bw'obubeeramu nga toli Muganda kijja kukukwatirayo. Kaakati ebyo tebikuyigiriza. Kati Katonda bw'agamba nti gwe nkutumye gwe genda okole kino noga nti nedda sirina biseera. Ate ye talina ne bagamba nti tojja kuddamu kussa ku mukka gwange era n'amala ga nti tojja kuddamu kussa ku mukka gwange. Kyenkanakana n'agambye atya nti bagende bakuziike. Era bannange njagala kubanjulira Katonda ow'ekisa. Aleluya. Katonda omwagazi kasookedde omutenguwa kasongedde okodowala asala akuwa. Kyova laba omuwandiisi w'omutoga ka meeting alabika nga yagenderedde ye ng'akimanyi ng'agamba nti omuntu omugezi yenna adda mbuzi nti nja kukola ki? Nja kugenda. Ne bw'oba tobitegedde oddamu otya? Nja kugenda. Obitegerera ebyo. Omusajja bamuyita Yeremiya mu ssuula esooka. Yeremiya mu ssuula esooka olunyiro lw'omukaaga njagala kusomerawo. Awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda wange raba nze siyinza kwogera kubanga ndina mwana muto. Katonda yalonda Yeremiya n'amulonda mu buweereza. Yeremiya n'addamu atya sijja kusobola nze sibisobola ebyo nze ni mwana muto.
n'amugamba bw'ati olw'omwenda olw'omusanvu n'amugamba toyogera nti ndi mwana muto kubanga eri bonna gye naakutumanga gy'onoogendanga. Katonda tebamwewolererezaako. Nze ndi mukazi, nze ndi muto, nze simanyi kwogera, nze saaweebwa kirabo, nze ebyo sibisobola. Ebyo byabamanyi Luzungu, byabamanyi Lufalansa, byabaasoma. Katonda bw'akutuma aba amaze. Bano abasajja be yatuuzaawo twayize ku makya nga bali awo 11, tewali ayina diguri, tewali ayina ki, eyayina mundoza yayinamu ka certificate. Waliwo omusajja awo abagezigezi baalimu kubanga mwalimu n'abaaliko abawooza nga bamatayo baali bawooza. Omuwooza tayinza butamanya brought forward. Baalimu mwalimu abasajja abagezi abaali basoma ennyo ebitabo nga banasanayiri baalimu. Ekibinja kino kyali ky'abasajja abatuulaawo ng'obatunira n'obasaasira abalala bavubi. Katonda baba atuma n'engeri zaabwe. Abaga nti ndibafuulira eyo abavubi baki b'abantu. Wanaatuga mulimu abasajja singa mbalina biseera okuyitiramu. Abasajja nga Simoni Peetero bo basajja boogezi, nekyatategedde akiddamu. Ayogererawo kaasi kino kiri yejjukiriza ayogere n'ebifu. Katonda abo abalina era abatuma. Kyokka mulimu n'abatayogera era nabo be yatuma. Neewuunya n'okwewuunya. Waliyo omusajja gwesomako ne neewuunya. Yono omusajja gwe bazza mu kifo kya Yuda. Bamita Matiya. Nina ekintu kye musomako ne neewuunya. Kubanga bwe baali bamulonda nga bagamba naye ani gwe tuzza mu kifo kya Yuda, oli kyava aleeta ekiteeso nti abange tulonde omuntu gwe twali tutambudde naye okuviira ddala tetwasisinkana Mukama waffe okuva lwe yabatizibwa okutuusa ku kufa kwe, ng'omuntu oyo tubadde tutambula naye, oyo gwe tuba tulonda okudda mu kifo kya Yuda. Olwo kitegeeza eyo experience yaliwo nga Yesu atandika, yaliwo nga babati ekitegeeza ye naye ku lukalala taliiko. Yali taliiko nga tebamuwadde na buvunaanyizibwa bwonna, si takola kino takola kino takola kino takola kino, naye nga waali ate nga takaayana. Ne baawula abalala ne baawula abalala ne babasaako emikono nga ye waali nga tanyeze. Naye nanoonya ne mbuuza bwe baamala omulonda n'ayogera ki? Katonda asindika n'abatayogera. Katonda bwe yali nga asindika n'abali skeptic abo. Ne mu kkanisa mwe bali ababuuza ebibuuzo, ababuuza ensonga, ne bakuza eri, nabo mwe bali. Tomasi abuuzabuuza tabitegedde. Mwalimu abalalulalu baali barebo fighters nga Simoni Zeroto oyo musajja yali golira fighter ali mu lukalala. Olukalala luno lulimu abasajja abakambwe naye nga ate balabika nga abangungu naye nga bakambwe ba Yokaana. Basajja nga ba Yakobo. Lumu banyiika ne bagamba nti Mukama, what are we doing here? Tuyinza okukiza abasajja bo ne batumanyiire kyenkanidde awo. Tusabe wano mu linnya lya Mukama eriryo omuliro guve mu ggulu nga bwava ku mulembe gw'Eriya gubookere ddala bano abaana b'okubwatuka. Abantu abamu bwasanga omuntu n'ambogera nga talinga nga atali mu Kristaayo. Abakusa bonna ayagala musanga ngamba haleluya amen, haleluya amen, haleluya amen. Mwako ke kantu akapima spirituality, Christianity. Yesu ekyo si kyalina. Ekibinja kye kyalina ekirimu n'abasoloza b'omusolo n'abala bonna yabasindika omulundi gudya gumu. Yesu gwe njogerako. Yesu gwe njogerako. Yesu oyo eyabatuma twamizeko ku makya nannyini buyinza. Twagambye nti all is return, all authority. Nze nina obuyinza bwo kati kyavaga ate mbasindise mu mawanga go. Lwaki gonna? Zabbuli ya 2 olusoka lugambe lutya? Kubanga ensi ya Mukama n'okola ki?
n'okujula kwa Katonda bwe yali ng'asindika abayigirizwa teyabagamba mukome wano, yabagamba mubune ensi yonna. Bassebo, obubaka bw'okutegeera Katonda bwetaaga amawanga gonna agamanyiddwa mu United Nation agali registered ndoza gasuka 23 gasukka waawo agamanyiddwa amawanga muwandiike mu UN. Kyokka kiwandiikibwa ndi waliwo be tuyita ba anthropologists bano bagamba abatunuulira obuwangwa n'engeri z'abantu nti waliwo amawanga amalala agataabalibwa UN nga mawanga matonotono ezibaziyita na people group mu kitongole kyabo ababuulizi b'enjiri bakiyita people group. Abo nabenjiri ino batukako wano mu Bulabirizi bwaffe Basendukana Conference tulinawo abahima kubanga ate abo bo bagatta. So okusanga omuhima nga Munyankole ate nomusanga nga mulala Munyarwanda mulala nomusanga nga muki. Twagendako ne bannanga abo ne tugenda ebundi buje ne tusangayo Kabaka ne tusanga Kabaka alina n'Abagereka ne batuziniramu n'amazina. Kabaka asobola n'okuzina n'amazina ne tumwanisire ne tumufuwa tuzanyisa oyo naye kika ky'abantu nabo bali eyo bali mu Bwakabaka bwabwe. Nawala mbwezo bazibala mu nsi ziwera emitwalo 2,300 culture groups. Basebo Mukama atusuubira kino zonna okuzituukamu. N'ekyo batugandi mugende wonna yali atusindika okubuna ensi yonna. Naye ate omuwandiisi omu yagamba nti bwe yali atusindika mu nsi yonna yali akimanyi nti wonna tojja kutambula otuukeyo naye waliwo ensi naawe gy'olimu. Okimanyi musajja gwe ne mukazi gwe naawe waliwo ensi weeri. Okimanyi nti naawe wosula waliwo abantu. Okimanyi nti kyokola mu akeedi waliyo abantu. Okimanyi nti awo ku muliraano waliwo abantu abatategeeranga Mukama waffe. Wiiki eno tujja kubyetegereza ebyo. Okimanyi nti ne mu kika kyo mulimu abatategeeranga. Okimanyi nti eriyo abatalamanyi nti eriyo ne Katonda mu ggulu. Eriyo abamumanyi naye nga tebamutegeeranga na kumutegeera nnyo kiwanvu. Agamba mbasindise mu bantu abo bonna naye bwe muba mugenda abantu bonna mubabuulire mubayingize mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu into the name of all God Katonda yenna. So si Katonda weruuyi nabulayo ekkanisa ezimu nga ziriko oluuyi lumu tizino ezaffe ez'omwoyo. Owulirayengayo ekkanisa nga teno yaki Bayibuli egamba mukulu oli atusomesa omwandiisi w'Obulabirizi atusomesa emisingi gy'ekkanisa Kitaffe Omwana n'omuki ogwo musingi. Agamba bwe muba mubasomese byonna bye nabalagira. Tunula mu Matayo bulungi bw'otegeera kino nja kusanga obwangu gye tugenda mu maaso nga mubayigirizanga okukwatanga byonna bye nabalagira. Wano njagala osazeko kagambo byonna n'akagambo bye nabalagira. Yesu bwe yazuukira teyatandikayo kyakuyiga kipya. I repeat, Yesu bwe yazuukira teyatandikayo doctrine ndala. Era bw'aba atusindika agamba mugende musomese bye nakola ki bye nabalagira bye mbadde nzija mbalaga. Abantu bonna bwe bakkiriza wuliriza nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati ngenda kumenyaamenya ebigambo bino. Temukyusa mugende muyigirize byonna bye nabalagira.
njagala owulira ebikolwa bino. Bano ab'Olungereza ze bayita verbs. Enkulu eziri mu nnyiri zino ezisomeddwa esooka egamba nti mugende, kye bayita go. Eyo kubiri erimu egamba bwe muba mugenda mufuule abantu abayigirizwa. Ekyokusatu bwe mubafudde abayigiriza mubabatize. N'ekyokuna mubayigirize. Nziramu mukwano gwange ali eyo wenaawoza nja kugenda. Ebigambo olina okukola ebintu bina. Go, kola ki? Genda. Bw'ogenda fuula abantu bafuuka baki? Abayigiriza. Kakasa nti bakoze batya? Babatizibwa. Ekyokuna tobatiza obubatiza. Kakasa nti bayigirizibwa. Obayigiriza biki? Byonna bye nabagamba bye nabayigiriza. Nga tuddayo emabega eri gye twasuuse, n'agandize ndi wamu nammwe ennaku zenkana zonna okutuusa emirembe gino negiriggwawo. Kyava agamba eri gye twasuuse ndi Yesu ye commanding officer, ye muduumizi waffe omukulu ow'oku ntiko, yatuduumira. Bw'aduumira no excuse. Tosobola gamba nze ate ndi mukazi, ate ndi namwandu, ate ndi nakyombekedde, simanyi kwogera, simanyi luzungu, ndina Katonda bw'akusindika akusindika nga bw'oli. Kweyogera nabo kirasiyo. Byekikulumya Abafalansa nga boogera Oluganda gye bali, baaweddeyo ab'Oluganda bonna babatizibwa. Ye ekikutakuza bw'otosobola kiki? Yigiriza, go. Omuwandiisi omu yawandika kagamba akannuma, naawe njagala kakulume bw'onooba osobola okulumwa. Kagamba bwe kati. Kagamba nti ekigambo go oba ekigambo genda kiragiro, so si Katonda tatusaba busabi. Oba bambi mwandigenze, oba bannange mwandigenze. Katonda ng'asaba ani? Omuka gwe yagola ki? Yagulina. Amakubo gwe yagakola ki? Yagalina. Ogwo mutima yagukozesa. Yakakasa nti ebintu bitambula. Ebintu bitambula munda mugwe. Wabulidde ebintu ebitabuka. Katonda yagana kolotisa okubeerawo. Nazisaanula ne zigenda bulungi. Katonda yakozesa amawuggu ago. Katonda yakozesa omutima. Bwe bansomesa sayansi wange nga ndi mu primary neewuunya n'okwewuunya nga ndi muto. Ate munange bikyakola bye mumbi ebituufu ne bennakula ne byeyongerako. Nti omutima baagukolanga gwa ngeri yanjawulo. Nti gulina n'ebisenge bina. Gulina ne valuvu. Bwe Musa gujja ne guyingira guti. Kano ne kaggulawo ne gugenda awo mu kyembe esooka. Kano ne keggala ne keefunya. Kano ne keggula. Kano kaggalawo. Kano kaggulawo. Ani abikolako ebyo? Nga nze neebase. Kaggulawo. Kaggalawo. Ebyo ne bitambula. Kyovala Bayibuli kanti omusirusiru bamukutumanga ku kyalo totambulanga ng'opapa. Genda mpola, genda abantu bakuŋŋaanira. Kasita owulira omuntu agamba nti tewali Katonda ng'omuwandika ku lukalala lw'abasiru naye tomwatulira ajja kukuba. Ani aggulawo valuvu n'aggalawo n'aggalawo ne bonywa walagi kwete munanansi musooli kaseese ne bwobinywa. Katonda yamanye engeri gyagenda ng'abiserekitinga kino n'akizza wano. Bye nasoma mu biology wange anatomy and physiology bintiisa. Nti bwendya ebintu ne bigenda munda waliwo ekironda protein deno, ono deno, soloti deno, vitamini deno, gwe deno, gwogenda mu lwala, gwogenda mu liiso, gwogenda mu kabina. Ani abyawula atyo? Nga nze ndi luddawa. Nga nze neebase. Ena neewuunya. Dene wali Mengo, wali tebaita Mengo. Mu Kisenyi wali mu Kampala. Waliwo ebyuma. Ebyuma ebissa kasooli, ekyakasooli kirala, ekyobulo kirala, ekikuba soya kirala, empirifuma kirala, era
kizibu okusangawo ekyuma awo gendawo munagendawo abali mu Kampala oba nawalayo mugende mu byalo mu industry gye bakola ebintu bwonzuulireyo ekyuma ekiri multipurpose kasooli binyeebwa kawo mpirivuma tekiriyo kiri munze nzekka Samwiri haleluya nze ekyuma ekyange kiri muna nteka mu buteesi so yadda wano mberengedda wano eno dda wano kino dda wano oluusi mbirya lumu haleluya omusirusiru agambye atya Katonda tebwa naye ono twandimutaddemu naye tebamuwandikamu naye Katonda gwatumye n'atenguwa kyova laba Katonda agandi wakolimiddwa oyo nze ntambuza ebintu enyinza obigaana okutambula awo bassebo ne bannyabo ezo naavu zizolaba Katonda yazikozesa genda kabasawo bakkirize bakulage nga va bamutugende bakebera ogenda okulaba ebintu byo nga bimyansa bumyansa biti kino ekyuma ekiri munda muno oba kyakula kiti ekyo ekibikola nga kiri kimu ate nga bakisengeka Katonda yakitengedeka bulungi njagala weetegeze bulungi oba kiri munze nzekka bwe baba bateekateeka emmere kole kitandika okutegeka kimanya nti eyo fuudu amalusu gagera tiriri ne gabeera steady ogenda okuteekayo bwoti ekiwayi kya muwogo nga kyo kiri bulindaala n'ogaaya nekikyusa nekizza eno abasawo tubalina abakugu nina omukale waffe eyo yansomesa ekintu omukazi mukulu yagala ne badokita si bakugu nnyo yabagaya yagala nti okumanya si bakugu ebintu newankubadde biriraanaganye omusawo w'eriiso omulala ow'ennyindo mulala ow'okutu mulala ow'olulimi mulala ekibireesa mbadde nga bajangu na buuma bwo ng'onyiga kano ng'ogera kano tekisoboka kubanga si mukugu muntu Katonda yekka ye mukugu waffe haleluya oyo yakutuma yalabirira nebase basebo mwe temumanya abamu musulo eno Kampala naye ffe abasuseeko mubeera enzibu nga waliwo enkukunyi waliwo ennyengere waliwo ebiyenje waliwo ensiri byonna ne bitambula mu nnyumba awo naye tewali kiyingira mu kamwa kange nga nebase ne bwebaka ngoyasamye kizibu okuwulira nga ekiyenje kiyingirawo kibadde kigenze nedda ebiyenje byonna nze nalowooza bulowooza kino si kiwandike naye ndowooza bulowooza tiwaliwo malayika akuuma Samwiri nga nebase kiyenjedde eri ensiri ebintu ne bitambulira eri bali nze nembeerawo nenjasama abalala bagwana ku kkubo naye ne babeerawo ono Katonda nze gwensinza namwewuunya dda ate gye tukoma okubeera mu bizibu gyakoma okola n'amaanyi amayitirivu osanga abantu nga basenyene e Kampala tulina obusenyi obuzungu eddaga zungu ng'amannyo temuli balina miswaki ewaffe nevvu balina amannyo gaabwe wali okigenderedde ekyo wali okigenderedde ndi gwe sayansi wo na bino byolya nebyokozesa tonategeera nti waliwo Katonda ateereza obulamu bwo totegeera nga muwala gwe nti waliwo Katonda akola munda mu gwe atambuza amagi mu gwe musajja gwe tokitegeeranga gwani naawe agambye akolimiddwa gwe ntumala atya kubanga ebintu byokozesa byonna byange nakedde nkyagana mukono gwo kugwegolola gugaana nabeerako omusomero erimu omwana nga tuuse mu examination ya UNEB exactly omukono ne gugaana okuwandiika ogwa ddyo kati abantu abawi b'amagezi ne bagiramu nga ndikozesa kono kakati n'alyoka kono ono gw'otaatraininga bagenda okugamba nti stop nga tonnamala namba ya UNEB eri essomero onoonye naawe Katonda ya controlling ebinywa byange byonna nga yakedde nkya n'agamba nti stop njagala kutegeeza bakuzayo wammwe gye bakuzaala era bw'owuliranga nga Katonda akunyiizizzako abasirika tokyatula ne mukamwako
Katonda bwe tubeeranga mu mukolo nga kale wagala leeta ekitundu ky'ekkumi ekirabo eri Katonda okukiwaayo, leka kwesisigiriza kubanga ensi yaani n'okujjula kwayo. Katonda yabadde akuyamba mu mirimu n'ogenda okola. Katonda yakuyamba ne ku mirimu gy'okola. Katonda yatukumye endwadde zino nga ne covid mwali. Katonda yagezaako kyonna kyasobola okulaba nga mprotectinga. Nze ndi driver nvuga emmotoka naye waliwo ne bwe mba sivuze nga ntudde mu mmotoka waliwo lwendabirawo ng'omuntu bannange woowe ng'awonedde watono. Ng'awonedde watono tagize eki tategedde yasala atunudde eri yokka ogamba wo waliwo malayika atukuuma bannange, akuuma abaana baffe, akuuma ebintu ebitulabirira. Katonda afaayo. Katonda oyo yenna nnyini buyinza yakugambye nti mugende. Kyova alaba omuwandiisi omu yawandiika ekintu ekyannuma kye nabadde nno ŋŋendako. Katonda yekka yalina obuyinza obugamba nti go. Yalina obuyinza obwo. Prerogative eyo yagirina, gwe togirina. God does not mean send. Toyina buyinza gwe busindika muntu mulala. Mwenange nze sirina kirabo kyakubulira njiri nasindikayo mukazi wange oswadde. Oswadde. Mbu mukazi we bw'anaabulira nga bawandika ku akawunti yo awandika tamanyi yetategeera. Nali mbuulira enjiri awantu lumu omusajja n'asituka n'aŋŋamba nti musajja wattu oyo buulidde enjiri. Mbulira abantu bawulira sibulira nga bawulira nga ggwe. Era nze nzikiriza wadde sijja kubatizibwa mbawadde abaana bange mbabatize. Kozi sebu lwaki gwe tubatizibwa. Nange munnange anti nina ekizibu. Nange nalibatizibwa naye ndi mukulu wa lunyiriri. Konzi olwaki? Olunyiriri lwaki? Njagala okutegeeza sebo n'ennyabo. Tewaliwo position mu nsi muno ekira kiragiro kya Mukama waffe. Teriyo. Twava mu maka g'omusajja ne tusome ne tuva myezi 3 yali afudde kati bamulayira bulayizi. You are joking. You are joking. Abantu bafudde nga balina byonna, nga balina sente zonna, nga balina emmundu ezibakuuma, nga balina ebikozesebwa. Nze muno ate ffe bwe tubeera muno mu Kampala, ate ffe mu abayivu naddala babeera eno, ffe twandyegendereza kiwanvu. Ng'owulira eyafudde gwe balanga amayumba galina mu Kampala, emmotoka zaalina, naye ng'ate n'ekyamusse olaba nga kitono mu ndaba ey'amaaso nga kyekitaba bulijjo. Lumu nagendako mu maka g'omugagga gumu ne ŋŋamba nga kino kitalo. Ne tubuuza nti ddadi aluwa nti ali mu kaline ali waggulu. Konze waggulu yewa tati tulinako kalina abeeri waggulu naye nti mulwadde tetunaamulabako. Kati genda tulaba oba anajja. Najja yatuulawo nakwatanga piro n'agweri neyenyola, nakwata piro mu ntebe neyenyola. Ne mubuuza nti kiki ekikuluma musajja wattu? N'agamba nti musujja. Kate katono nseke, omusujja guluma n'embwa. Omusujja nali nga nti olumbe ye bwali mugagga, luno olumbe lwalina n'erinnya lina nnema okwatula. Naye ng'olumbe olumuluma lwe luluma abaki? Ate n'embwa zirwala omusujja n'ebisolo ebirala nga mayiyi nga luno olumbe lujoga na wano lwayingiddewo wano. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza kikyamu Katonda kulagira nawe n'olagira. Olagira ngani? Olaba n'abazadde baffe batuvunaananga. Taata n'akutuma genda ku dduuka ondeetere ejjirita. Abali awo n'akulaba nga obuukabuuka okuba wakapiira n'agamba nti owange mukasa ejjirita yange eruwa? Natumye taddewo agenda gireeta. Wowe Yeremaya ekyo kiwonerawa ne bagireetera ddala. Tosobola kuwona taata. Tosobola. Taata tayinza kulekera kwoza gaali oba kwoza kanzu ye n'ogiwa omwana wa muliraanwa n'ogenda kapiira.
tolina buyinza. Njagala kutegeeza abantu mwenna abakristaayo, Katonda bwe yali Yesu bwe yali ng'alagira abayigiriza okugenda, bassebo ne bannyabo yali tabagaye nti mugende mutume abantu. Ate ekigambo kiyakola okubama nange yantuma naawe yakutuma, kubanga ffenna tuli bayigiriza ba Mukama waffe Yesu. Tolina buyinza butuma muntu mulala. Kubanga abaana bange nze nazaala ababuulizi, nazaala Omusumba, nazaala abaana bange bafuka bakadde ba kkanisa ne weebaka, mukyala wange yali mwefoti, nze kankole eki. Kambategeeze ka meeting eno njagala okwatulira baatuma ggwe. Baatuma ggwe. Omuwandiisi w'oluyimba yansanyusa, yagamba nti nebo batogenze wala. Bagamba nti bwe sivaano genda Kalere sobola kubuulira wano wendi. Bonna bakuliraanye bategeera dda mazima. Okimanyi nti obutabuulira kitundu kyakutenguyira ddala na bujozi na bunyoomi. Nali nsoma, twali mu theology class lumu, ne wabeerawo ekitukabuluubirira. Omuntu omu ng'agamba, naye Katonda wa busungu, akantu katono kamujjako ne waya. Tusonyiwe bwe tuba naffe mu kirasi yaffe ya theology, naffe tuba bayizi, olwo tuba tetuli basumba, kofe akatono ke kaluwa. Omuntu okulya obuli ku kibala ne tukyogera mu Luzungu fruit. Just a fruit. Nosungwalira abantu kati emyaka oba giri emeka kasookedde asunguwala. Mataba gajja lwa furuutu. Ensi musisi ziyitamu musisi, ziyitamu omuliro, ziyitamu biki. Kati Afghanistan oba buno obuntu bwe mumpeereza oba butuufu oba si butuufu, bwe buba butuufu kino kitalo kye nalabye, naye kansubire nti byali kuyiiya. Bwe bibanga bituufu ddala abantu owe bonna bakyali ku furuutu. Katonda nga wa busungu, oli yatubuuza ekibuuzo, yakandi nga wa busungu. Oluvannyuma enkeera newabaawo eyaleeta ansa. Naganda omanye ekireeta obusungu, kubanga nekiyali abagambye nakyali kyangu. Kiruwa yabagamba nti olusuku nze nalwesimbira lunamba wadde lwa bwereere. Mulimu buli kika kya muti na buli kibala kyonna byonna byengeredde bwereere. Tasimbye, tataddeko maniwa, si yabirabirira, si yabikola ki, yasanga byonna bikulu. N'afuna kya bwereere. Omanyi Adamu yafuna nnyo ebyobwereere, n'omukazi teyasasula, mpozi lubiri zino bamugjamu nga tetategedde. Naga nti kubanga bamuwa bya bwereere ne bamugaanako kitya. Omuntu ow'ekika ekyo gwe baawa ebingi ne bamugaana kimu, okulumbagana kiri ekimu, kabonero ka buki, ka bujozi, ka bunyoomi, ka kumanyiira, ka lumanyimanyi, ka twogere bigambo byonna n'ebyobusungu. Olw'okubanga obujozi bwasukkirira kikyatuleetera ekizibu kino. Tubanga abakkiriza naye nga tusaaliddwa. Kofe livansi tukikola tutya? Nti alivansi ate bagiteekawo ndye. Kaakati ate olw'omuntu omu era nga toliiyo, ye Yesu Kristo eyafa ku musalaba Gologoosa, ffenna tuzzibwawo bujja ne tugenda mu bakabaka obw'omuggulu. Aleluya! Nja kwogerawo tugenda mu maaso. Totya. Naye njagala kuyigiriza kiri. Okitegedde nti musajja gw'onyooma bunyoomi okutuula awo n'osirikira ekigambo kya, okimanyi nti kyakabi okubeera n'amawulire ag'obulokozi n'osirika? Okimanyi nti kya bujozi, tolina na mutima gwagala banno. Ffe mu kyalo gye twakulira, omuntu olulimu omusota ku musota, within 30 minutes yasatu ziwera ng'ebikolo by'eddagala byakajja nga 50. Naye ne bamala bazuula ng'omuntu amaze kufa, ne bazuula nga nankabirwa gwe walina eddagala erivumula omusota, bali kutenda obutemu.
nze wali olwembuulira enjiri neŋŋamba nti abazadde baffe bagenda kunyiiga. Abazadde bo balitegeera nti gwe wali amanyi ekkubo ery'obulokozi n'osirika nga wasulanga be bakuwera n'okuwera n'oyiga oluzungu n'oyogera ne Guriiki n'Aramayiki ne Hebrew n'osirika. Abantu lwe bali kuzuula nga wamanya amazima n'okwata Bayibuli n'ogiteeka mu nsawo n'otambula n'ogenda ng'osirise bekki ne bazikirira, oli mutemu. Musajja gw'osirise oli mutemu. Kubanga amazima ogamanyi, eddagala olimanyi n'osirika. Lumu omulwadde mwaba ali ku kitanda, lumuluma omukyala ajjanjaba naye ne bannyina b'omulenzi bajjanjaba. Kati lumu abajjanjaba omulwadde manyi omusawo kyava aga nti njagala kwogera na mukyala we yennyini ajjeko mu kasenge kange. N'agenda dokita n'amubuuza nti omulwadde buno bwakamulumira bbanga ki, eddagala lino alimiridde ebbanga ki? N'amugamba nti liyiwa. Nangwa lwaki ombuuza? Mbuuza lino eddagala li HIV yakalimiridde ebbanga ki? N'amugamba nti alina. N'amugamba tokimanyangako. Omukazi yava mu maaso g'omusawo ng'obusungu bwonna bw'omumala okukimanya nti oli abadde amira eddagala lyaleme kulwala. Natakibuulira mukyala. Omukyala mutuufutuufumu okunyiiga. Omukyala neyekalakasa ebyo mbirese, yekalakasa mu bintu bingi nnyo kutegeera nti oli mutemu. Wamiranga eddagala ng'osirise. Ensiko eritegeera nga gwe wamanya sabbiiti n'osirika. Wasemberanga ku mmeeza ya mukama waffe gwe ng'okimanyi nti wasembera ku mmeeza ya mukama waffe bakola bwe bati ne badde bwe bati n'oleka jjajjaawo n'akola ebirala. Wamanya ekkubo ery'obulokozi n'osirika. Muno n'abonaabona, abantu babonaabona. Nja kubalaga wano Mukama nga tutase n'atuwa obulamu. Abantu nga babonyebonye n'ensi, abantu nga badaaga, abantu batambula n'obukoko basiiba ku basawo, abantu babonyebonye n'ebitambo, babonyebonye n'enyabingi, babonyebonye n'amayembe. Oli mu Yesu osamba ku musale w'egologoosa byonna byaggwa, tolina nakikutuukako. Katonda yakugambye genda. Yigiriza abantu. Kakasa nti babatizibwa. Kakasa nti bafuusa abayigirizwa. Basebo ne bannyabo mwenna abasiriikiriddeyo yonna gye mundabira gye muwulirira. Oli ku musango munene okusirikira eddagala erivumula n'olikweka managing director ne manager wo ne mukama wo bosi wo gwe n'okukuta n'ekituufu. Omwandiisi omu yagamba nti ejolaba ekiragiro ekyo ekiri mu Matayo kizingiramu ebiragiro byonna Katonda bye yawa. Kizingiramu ebiragiro byonna. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ekiragiro ekikulu kigambye mugende. Njagala nga tulwaliro luno otandika wetegeka. Ogenda wa? Agambye kale mugende. Therefore, kale amakulu biri obitegedde. Nze nina obuyinza, nze kamala byonna. Kaakati kyenkwetaagisa mukwano, genda ofuule abawanga gonna abayigiriza. Genda osomesa abantu. Genda kakase nti abantu babatizibwa.
genda kakasente abantu ate njagala onyige epesa lino njagala ove wano ng'otegeddeyo akantu akalala ak'ekyama. Agambye bwe mba musomesa temugunja ebyammwe nga mubayigirizanga biruwa byonna bye nabakola ki bye nabalagira. Don't start your own doctrine. Wabagamba omanyi ffe ekkanisa bwe yafuuka ey'abakristaayo kati ekyo olukiiko bwe lwatuula egindi ne lukikyusa. Olukiiko bwe lwalaba kasitoka kasanga tekyayogerwa mu biseera bya Yesu, ekyo tekigenda kukuyamba. Nziramu ekigambo kyonna Mukama waffe kyataalagira tokiyigiriza. Ne bwe kiba kirabika bulungi, ne bwe kiba kiwulikika bulungi, ne bwe kiba kitwalibwa bulungi, kasa kibeera nga kirimu ebyo byataayigiriza, totawana kukiyigiriza. Ate tekakutanda ekyo kye yayigiriza okikyusaamu kifiitinga eggwe kyoyagala, tokikola. Zibasanze, zitusanze, zibasanze bwebaayo abantu abakyusakyusa ebyo Mukama waffe bye yayigiriza. Bassebo ne banyabo, njagala kubasomerayo ebigambo bino nga mmaliriza. Bwe nsoma Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri essula nayo yakubiri, njagala owulira ebigambo bino. Timoseewo ekyokubiri essula nayo yakubiri, olwokusatu akanti bwe naabonera wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo. Siwali mulwanyi bw'atabaala yeyingiza mu mitabana gy'obulamu buno, njakadde kiri bwe naabonera wamu nange ng'omulwanyi omulungi owaki. Nafuna omukisa nenfuna omu ku bakyaki memba nga y'omu ku basirikale abakulu mu ggwanga lino. Twatuula wansi mu kyaki n'atusomesa engeri gye bayingira amagye, naye waliwo ebintu byamuggyako n'embiyiga nnyo n'embinootinga wano. Yagamba nti amagye ogayingira kyeyagalire emirundi egisinga, va ku bino bibawamba obuwambi bikiyeekera, naye amagye ogayingira kyeyagalire, si bwe kiri voluntary. Omusirikale ateekwa okubeera omuwulize eri bakama be, abeera n'okukkiriza, abeera n'okwekkiririzaamu, abeera n'obugumiikiriza, abeera n'obumalirivu, abeera n'obuvumu, abeera mutendeke, era amanyi okukozesa ebyokulwanyisa. Musaba abalwanyi bannange tukkirize mu kamanda waffe, bw'atusindika nti genda twaga nti songa mbeere, tobuuza nti kwa nini, tokyuka kutunula mabega. Bw'agamba left turn ate kwa right turn, kyanyonnyola twezeeyo nga ekyali ekkanga nalyamu ng'alabula abali eri kyonna kyabagambye kyemba mukola. Mukama tuwe omukisa akawulezi kaleero. Ffenna bagamba nti nja kugenda eyo gy'oli gy'osinzira gye bowanikira omukono ganti nja kugenda, siyinza kuwakanya Mukama, kuwakanyanga kati Uganda mutima gwonna gugu. Nerves they are controlling capillaries, they are controlling buli kantu konna, yennannyini buli kantu konna buli kantu konna. Badde mpuliriza abasawo wano nga banyonnyola engeri y'okusinga ebirala byonna okusinga ali wano mu bbanga, naye okuyingiramu nga yagala okuyingira mwalo. Mukama tulungi. Kamando eyatulagira wuliriza kino, ate yatunona atwale mu bakabaka obw'omu ggulu. Wuliriza
wetegeze bulungi enjogedde kirungi okusembayo atulagira nti mugende era alina olukalala lwabagenda kanziremu antunulirawo olunaku lutimbagana atulagira okugenda okufuula abantu abayigiriza yawandiika era abagenda abawandika nti oyo yagenza oyo ayigiriza oyo afuula abayigiriza oyo ayigiriza bino oyo atulagira era alina olukalala olutawandikiddwa mu gwino wansi eno kubanga kuno ku nsi sero Uganda zaabu singa batuwandika bannayuganda wandiiseewo omuntu omukyamu naye njagala okubakakasa nti abawandiika bakoze obutuufu baani awo bamalayika malayika si jjajjaawo si mugandawo si wakikakyo takwirako lubu ye kyowa abagenze bakola atya takugambye nti sindika muwalawo takugambye sindika mutabaniwo agambe gende gwe tiyakuwamuma oyo yennyini yagenda okutula mu ntebe waliwo Pawulo lwamwogerako nti ffe ffena kitugwana okulasibwa Kristo walisalira emisango buli muntu awe yakola mubiri oba birungi oba bibi ng'ani asala emisango yatutuma kamanda affe akyuka yatutuma ate ye Ssaabalamuzi aleluya ngenda kuyitawa nsaba Mukama tusaasire Yesu bw'anajja omulundi ogwokubiri atwale abasajja be n'abantu bonna beewaddeyo anze omukubo kuba Yesu Kristo Mukama waffe omuntu yenna gy'ali ng'awulira ekyo ky'ayagala w'oli ng'osobola okuyimirira w'oli ng'osobola okuwanika omukono katusabe. Kitaffe omulungi gutusinze okujeemera gutusinze nga byetulina byonna byetukozesa bibyo tugenda kuva wano abali wano nina abali wonna bajja kutambula bali bali n'okugenda obugenzi mu buliri kati kifuuse kikalubo okuzuukuka kikalubo genda mu kiyigo kikalubo okuzuvaayo kikalubo twegendereza kino kifulumira eno abantu bangi abeekwekeze covid eno mu myaka banga kweka ate ne baffe ebintu ebirala Katonda waffe gwe nannyini buyinza ebitusobyeko Mukama tusonyiwe olaba tukutenguwa ne mu covid muno kino kiseera kya buli muntu kugondera musaba saata osaasire byonna ebitusobyeko bisangule ffenna okuva n'essaawa eno otuwe peegi empya tukole nga bw'oyagala nja kugenda bireme kubeera luyimba nakikwate na kitontome tuleme kujjuza bujjuza muzituba mu bulamu bwaffe waka meetings naye ddala tukkirize okuva n'essaawa eno okugenda okukola nga bw'oyagala tukulembere n'emirembe tuwumuze n'emirembe tutaase enkya n'emirembe kuba Yesu Kristo Mukama waffe Mukama abawe omukisa.